tumusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Njagala kulamusaako nnyo yonna gy'osinzidde. Mukama akuumye atya, nzikiriza nga mwesigwa ddala eyatuyitanga mulamu nnyo ddala, ekitiibwa kimuddire. Maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wasuze otya, wasiibye otya, gy'osinzidde yonna n'emirimu egy'enjawulo gy'okwasaako engalo, nzikiriza nga mwesigwa ddala eyatuyita mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Waliwo ebigambo byenjagala twogeremuko, naye message eno egendagenda butereevu eri mu kisibo ekiwangaalira awo Mutundwe. Basically pastoral team Mutundwe, abakadde b'ekkanisa mu Mutundwe, nga nze omuntu ngezezaako okulwana okulaba nti sisinkana omu ku mmwe, nimba nga sisinkanye nga sirabye mukulu wa kasolya, si kye kikulu, naye at least omu ku mmwe, naye kimaze obbalabako nti kimaze oba okutegeera sako yonna nga bweri. Sako mbeera nga njogera ku sako, akakiiko kayinza okuba nga katwala obuweereza mwenna abali abetoolodde, mwenna mumanyi ebigenda mu maaso, mubimanyi, si bipya. Waliwo ekintu kino ekigenda mu maaso mu kifo ekyo. Noonya newe ntandikira wambuze. Noonya we ntandikira wambuze. Mbiri gwa Kristo waliwo ekitali kituufu. Waliwo ekitali kituufu. Mbiri gwa Kristo waliwo ekitali kituufu. Mbiri gwa Kristo waliwo ekitali kituufu. Waliwo ekitali kituufu. Pastoral team Mutundwe, ngenda kwogera generally, waliwo amannya g'abasumba agali awo, ago nga nzize ng'ogerako wano, nzize ng'ogerako. Naye waliwo obuweereza obumu, sigenda kwogera linnya lyabo, era nga buva mu Mutundwe awo, n'omusumba awo abutwala, mutabani waawo mu Mutundwe. Amannya ngenda ga bakisitu boss bali open. Kisitu yina bagamba dda wano, kisitu gino emize bagimanyi era bagikolera ddala openly. Tulina ebintu bye tukola mu mbiri gwa Kristo ne twebikka ebyawandiikibwa bitukuume, oba ne tulowooza nti ebyawandiikibwa bigenda kutukuuma. Ebyawandiikibwa nga tukwata ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta, bulwanagana n'oyo olwanagana mukono gwa Katonda, tokomanga ku oyo Katonda gwe yafukako amafuta, Zabbuli. Naye ne tukizuula nti ebyawandiikibwa ebyo mubeera mubisoma, mubyekuumisa, bibeera nga shield gye muli, nti oli agenda kukola kyonna kyagala okukola, kyonna kyagenda okukola ye nga ye tafudde eyo. Tosobola vaayo kukyogerako, tosobola vaayo kukinenya. Lwaki? Kubanga bunaavaayo kukinenya, oli yafukibwako amafuta, n'olwekyo gwe atafukibwako mafuta sirika. Nze ekisitu
yet commonly known. N'abaweereza abalala bali awo mu Mutundwe. Nze mbagamba olunye mabegako eyo yonna n'omwami ayitibwa Lwanga, mabegako awo najja mbabuulira ku nsonga ezo. Mutundwe yonna bakimanyi, ne buli lwe kituuka mu ofiisi eri waggulu it's not taken serious. Why? Kubanga basinga kye batambuliramu, n'olwekyo tekikola makulu, nawe kigwa mu matu gaabwe tekikola makulu. Tekikola makulu. Musumba omulala ali awo yewa Fogimu, njogedde Fogimu. Ye baziika mukyala we mu ttaka ng'owokubiri mulamu naye ali mu kuziika. Gwalina kati mu kkanisa. Gwalina kati mu kkanisa olwaleero gwa pepeya naye. Nga naye wali mu kuziika. Nga waali baziika oli ng'ono waali. Era oli bamubuulizaako ettaka bayitawo ne bagenda. Bayibuli esomesa ku ky'omuzizo okuyingira awatukuvu wa Mukama. Ekyomuzizo okuyingira awatukuvu wa Mukama, Bayibuli esomesa eyo. Bwe muli bamulabye ekyomuzizo, Nabbi Daniel kyeyogerako nga kirinnya awatukuvu wa Mukama. So kituuka ekiseera nga tekikyali kipya, nga kiri common eri obulamu bw'ekkanisa. Mpulira ennaku nnyingi nnyo ddala nga gye ngikomezza nti omuweereza ono ali awo Mutundwe era yazaalibwa awo, akomawo ko n'abuulira enjiri n'ama n'addayo. So omu si babiri, bangi, so omu si babiri, naye sigenda kumentioninga linnya lino until n'obuweereza gyakuŋŋaanira sigenda kubumentioninga. Ne lwaki njogedde bino? Kuba mpulira obulumi ku mutima, era njogedde ebigambo bino nga mmanyi waliwo agenda okulaba ebigambo bino naawe asobola bisharinga byongereyo byengenda okubagamba. Oba oli awo n'abiwuliriza n'okyuka mu mutima gwo n'okola ekyo ky'olina okuba nga okola. Toli omu, temuli babiri, wabula muze guli mu basumba ba Mutundwe. Muze. Naye kino ate kisusse. Kino kisusse. Oli musumba, mukwanya abaana b'obuwala, mubasuubiza obufumbo, abamu mubakwese nti temuli bafumbo, mutuse mubafunisiza embuto abaana bazizadde, kakati ate mulemereddwa n'okuyimirira okulabirira abaana abazaaliddwa. Nakyo kifuuse kizibu. Kifuuse kizibu ng'ogasseeko n'okubatiisatiisa, kubanga mulina influence nnene, mulina amaanyi mangi, muli covered up, mumanyi temutuukikako. Ani agenda okubagambako? Twalibadde n'omubiri gwa Kristo ogulimu section oba njite sector ng'ekola ku nsonga z'amateeka. Nkitwalire mu mbeera ey'ebintu nga bino. Musumba gundi, muweereza gundi agobye mukyala we, yes, naye alemereddwa, agaanye okulabirira amaka. Abasumba bangi we bali. Aganye okulabirira amaka, aganye okulabirira abaana abasudde, kubanga afunye omukyala omulala asudde.
walibaddewo section, walibaddewo olukiiko, walibaddewo sector. Abantu bano gye basobola okutuusiza amaloboozi gaabwe. Abasumba ngaabo ne banoonyezebwako, abaweereza ngaabo ne banoonyerezebwako, ne bawummuzibwa ne mu buweereza nti musooke mutuule wansi. Musooke mutuule wansi. Kubanga noonya ne bwe ntandikira okubabuulira ebintu bino wannemye. Kubanga obulumi bwe mpulira bungi. Singa owulira amaloboozi g'abasajja bano nga boogera eri abakazi bano be bazaddemu abaana. Boogeza amalala mangi, omala n'omuwulira ng'ayogera, then n'omulenga ne ku kituuti ng'ali mu kubuulira. N'omuwulira mu audio notes ng'ali mu kwogera, engeri gy'addamu omukazi, engeri gye babavumamu, engeri gye babatwalamu emisinde. These girls are falling victims. Waliwo omukyalo omu emabegako eri naye namubawako story wano. Yali mu mbeera y'emu. Yali tali mu Uganda. Musumba n'amukwana. Si musumba ono si wa Mutundwe. N'amukwana ne bakkiriziganya. Ne n'amukweka nti si mufumbo. So amulaga nti I'm not married. N'omuwala n'akkiriza ate pastor ate ava mu buweereza bwe buti. Ne bagenda. Genda okumaliriza omwana omuwala afunye olubuto. Ogenda okumaliriza ensonga z'olubuto zivuddeyo zitegeerekeze baasi. Sina kyembe manyiiko. Lubuto lugjeemu, sinze taata we, ABCD, ererere, lugjeemu. Ate bikumenga byakyama, bigenda kwonoona amaka gange. Ate bigenda okwonoona amaka ago, ate lwaki obyegaana? Olubuto tutegedde kale sirulu, olweganye sirulu, ate kati lwaki waga bikumenga byakyama? Lugenda kwonoona lutya amaka ago ne ministry yo? Bigenda kwonoona bitya family yo, era bigenda kwonoona bitya amaka ago? Kubanga ate oba okitegedde sirulu, ate lwaki ogamba lumuluggyemu ng'okitegedde sirulu? When these ladies fall into victim, kiki mwe kye muyimirira okukola? Kiki kye muyimirira okukola? Abantu bano buvunaanyizibwa ki? Waliwo ekintu ekitali kirungi. Tugenda okumaliriza. Omuwala oyo yajja mu inbox yange ne tunyumya. Mu kunyumya nampa details zonna screenshots ez'emboozi zaabwe gye batandikira okunyumya ku Facebook, WhatsApp, video recordings nga bakola video calls, recordings zonna, ebifaananyi bye beeweerezanga byonna, recordings nenziwuliriza nenziraba buli kimu. Nenjogera n'omukulu ali awo mu kibuga ne mubuuza ku nsonga ABCD, n'asooka okundaga nti sina kyemmanyi. Nsonyiwamuko mala okujja okukyuzi wano. Olusinzi yange eri wano. Nayogera naye nandaga nti talina kyamanyi, era n'aleekaana nnyo, gwane sikumanyi, nebyo ngamba sibimanyi. Ne mugamba nze Nicholas wano waawa, nga nze Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda, waliwo ensonga zino zempuliddeko bajja tuzoogereko. Najja nga adduka emisinde, ne mugamba oba munange ng'ogaanye tugenda kulaba ekyokukola. Yamaliriza azze mu inbox yange anoonya
jangu twogere. Najja emisinde gwe nali nnoonya nga simufuna, kati nga yannoonya kuba namulaga nti I have every bit of detail. Let me tell you people, abantu bali eyo munda balina obulumi, tebalina bye bayita, tebalina bye bayinza kutuuka kwogera. Alina obulumi ku mutima, tasisinkane musumba, tasisinkana ani, tagenda kusisinkana ani, talina, tagende ku media, radio, TV, talina. Abeesulamu akambayaaya nabo baba batuuke amawulire ne gabazibiikiriza eyo. Agenda tuuka okujja okwogera nange, munange ebintu bino tobiteeka ku media, erinnya lyange tolijjaayo, minisitule yange togijjaayo, maka gange gagenda kufa n'ebirala. Kati nze mbuuza ekibuuzo nti bo bano abaana bano bemukola ebintu ebyo tebalina anointing? Kale mmwe mwekka mwawe wa mafuta temulina kukwatibwako. Okay, kakati ate bano bo bemukola ebintu bino bo balina kiki? Balina butto bano, bo balina petroli nti bo bali awo tebategeera bintu biri awo biwuwongole, bo biri awo Katonda yabitonda, ne anointing teyabibawa, anointing yonna Katonda yagikwata n'agiwa mmwe. Don't touch the anointed one. Bo bano ne mubakwatako ne mbayisanga ye mwagala. Bo bano bisiimula biri awo, musiimuuze musule mu kasasiro. Mwe you are men of God, mwe mulina anointing y'amaanyi nnyo, mwera mwe muli bakabi nnyo, mwera mwe eggulu mwe mugenda dituyingizaamu, mwe wagenda bayingizaamu. Bo bali bulala. Tugenda okumaliriza mukulu nga zze mu inbox yange. Mukama yeebazibwa w'Oluganda, manya tujje twogeremuko. Ne muwa conditions, ne mugamba muntu oyo ABCD ndiye kituufu, ABCD ndiye kituufu. Yimirira naye. Oyimirira ku kituuti n'osonda ensigo n'ebiweebwayo ne tithe buli kimu. Tosobola kungamba nti osobola okulemererwa Sunday okujjamu okufuna ssente ezigenda okulabirira omwana oyo famire yo. Kikulema. Kyokka gwe tolina bizinensi z'okola bbali zisobola kuyimirizaawo omuntu oyo agenda ozaalibwa. Naye kugenza okulaba ng'ekintu ekyangu kyakugjamu olubuto lw'omwana oyo, olugjemu gwe osigale ng'oli free, omuwala asigale ye ng'ali awo. Kubanga kirungi gw'olina famire, olina omukyala, olina abaana, it's okay. Ye olubuto kaluggyemu gwe osigale ng'erinnya lyo liri preserved. Does it make sense? Naye era tugenda okumaliriza nga Mukama mulungi. Omukulu nakkiriza omwana alabirirwe, era mwana sente nga ziteekebwayo until now. Era nagamba omwana oyo nti muli mpulira njagala tufuneyo balooya. Muli mpulira njagala tufuneyo balooya nga balokole, nga basobola okuyimirirawo ng'omubiri gwa Kristo, naye nga bo generally bali mu nsonga zifaanaganako bwe zityo. Kubanga kakati betuyita men of God bo tebalina budde bwabyo. Tugendeyo mugende nti musumba wakuŋŋaanira mu buweereza buno akola bwati nti yazze nakola bwati ne bwati, tajja kifaako. Niwe oba oyagala otya? Tajja kifaako. Njagala kwogera nammwe abaweereza abali mu Mutundwe, abasumba abali mu Mutundwe. Njagala kwogera nammwe. Era njagala kwogera n'oyo omusumba. Sigenda kwogera linnya. Sigenda kukwogera. Mulinga nga 2 3. 2 3. Ekisitu n'abalala baani ba Beni, baani ba Chief Asha ba Beni, n'abalala awo baani ba muzeeyani musumbaani awo simanyi son of God simanyi. Waliwo omulala ali awo, buweereza buli awo. Sigenda kwogera details nnyingi nnyo
ne mugenda kwetegeera. Ngenda kubasaba, ngenda kukusaba gwawuliriza video eno ebeere ekyomuwendo gy'oli era kubeere ng'okulabula gy'oli. Situka bw'oba omanyi nti olina nkiddamu, bw'oba omanyi time egenda kutuuka wano, nenjagala kwogera naawe kubanga era mmanyi mugenda kubiraba. Mutundwe Pastors, basumba be Mutundwe abasajja. Time egenda kutuuka negunaba mwaka gujja, negunaba mwezi ki, naye kabya nzize just kuyisaako buyisa katono bwendi kubanga this is too much. Bw'owuliriza audios mu matuugo abasajja bano bye boogerera abakyala bano, owulira ennaku ku mutima, n'omulengera ng'ayimiridde ku kituuti ali mu kubuulira njiri, n'ojula ogenda ekkanisa yo n'ogikumeko omuliro. Owulira ng'ekintu owulira ekizibu ku bulamu bwo. Omala akutta omuzindala ali mu kubuulira Yesu Mukama yeebazibwe, n'omulaba ng'ali mu kubuulira obutuukirivu n'obutukuvu. Budda n'owuliriza audios zonna nzirina, nkiddamu audios nzirina, maloboozi ago ngalina, teri kyenjogera wano nga sikinaako obukakafu bwakyo, gw'ogenda kusigala ng'onkyawa bukyayi. But this is too much. Muveeyo mulabirire abaana abo, muveeyo mulabirire abakyala abo. Tolumya bulamu bwe wabanga wamuzaalamu obuzaazi omwana n'omutta n'ofuna omulala, it's fine. Muleke obulamu agenda afuna obulamu obulala. Ne guno omusaayi gusigala gukyali ku ggwe, gw'olina okusigala ng'oyimiridde ng'olabirira obulamu bw'abaana abo. Sinakindi n'omukyalo oyo okusigala ng'olabirira obulamu bwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga kikukakatako. Naye ate ekizibu timukozinga pain mu bulamu bwabwe eri ddabo oba eri triple. Omulimbye n'omusuulawo ate n'osuulawo no-neglectinga n'okuyamba obulamu bw'omwana we. Kati ye omukyala buli wazaala omwana bwe kitaba ki omusajja okumusuulawo, omukyala alabanga essuubi erikomye mu bulamu bwe obutaddamu kufuna muntu agenda kuyamba bulamu bwe oba kubeera mu bulamu bwe. So awulira ng'alinga ng'akomye mu bulamu. Kemebwa kubaawo, buli kimu kibaawo, naye let us stand for those people's lives. Teri kukemebwa kuva eri Mukama. Eri Mukama tewavaayo temptation. Temptation zonna ziva eri mu bulabe sitaani kukusuulamu obubi. No, God just tests. He tries, he tests, but he does not tempt. Bible esomesa mu kitabo ekitiibwa ekya Yakobo. Yakobo essula esooka 13 nti omuntu yenna bw'akemebwanga tayogeranga nti Katonda ye ankema, kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini takema muntu yenna. Takema muntu yenna ate takema na bubi. Filifena takema na bubi. So muye temulimu bubi, nolwekyo tasobola kukozesa bubi ate okukukema. 14 Yakobo ekisula esooka 14, naye buli muntu akemebwa. Buli muntu akemebwa, nange nkemebwa, ne Kristo yakemebwa, buli muntu yenna ali yakemebwa. Osobola okukemebwa okukola ekintu ekitali kya bwa Katonda. Kyangu. Amina. Naye buli muntu akemebwa ng'awalula okwegomba kwe, ye ng'asendebwa. Sendebwa Mukama yeebazibwe nnyo. Buli muntu ali eyo
Bayibuli esomesa olwa 15 okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona n'okwonoona okwo ne kuzaala ne kumala n'okwonoona okwo bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. Yakobo essula esokolonya 15 okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona. Olwa 14 lugamba naye buli muntu akemebwa nga walulwa okwegomba kwe ye n'asendebwasendebwa. Amina. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona n'okwonoona okwo ne kumala okukula bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. So kati wabeerawo okwegomba okwo ne kuba olubuto ne kuzaala okwonoona. Naye nga okwegomba kuno kuvudde eri kye tuyita okukemebwa, temptations. So you can be tempted, muweereza yenna, omuntu yenna. Naye ate tulina okubeeramu n'essensi emanya nti tukemebwa, kino kigenda kunnyingizaawa, kigenda kunnyingiza mu kibi. Okiguddemu, okitomedde, okitomedde. It has happened. Then what are you going to do? Rise up. Weekunkumuleko enfuufu. Ayeenenyeza otambudde osituse. Weeyongeddeyo. Kitegedde. Kibaddewo. Naye problemu eriwo yiino nti tusigala tukolera ddala ekyo nekifuuka ddala kitundu ku bulamu bwaffe ne twonoonera ddala deliberately ne kitandika okubeera nga kifuuse kitundu ku bulamu bwaffe. N'osuula ono n'omala n'odda ku ono n'omumenya n'omala n'odda ku oli, ono mulesa ali lubuto omugambye aluggyemu ate n'ofuna omulala, n'ofuna ate omulala gw'ogenda okuwasa, n'ofuna ate omulala gw'obadde ogenda okuwasa ate n'omusuubiza ate n'omuleka awo. Ly'effujjo eriri awo. Lino effujjo liri mu basumba b'e Mutundwe. Tobala muwendo. Bw'otula wansi n'obalirira abakazi kisitu ye baasuddewo n'ateeka wali n'awasa omulala. N'asula kisitu Patrick n'asula wali n'ateeka wali eri. N'ameera n'agoba n'afunayo bali omulala. Onagira Annette Ludigo. Annette Ludigo. Ono gwe mbagamba ono. Time egenda kutuuka. Nkiwadde akadde. Time egenda kutuuka. Njogera eri abasumba b'e Mutundwe mwenna. Time egenda kutuuka. Amaloboozi ngenda kugajjayo. Buli kimu ngenda kukijjayo. Ebifaananyi ngenda kubireeta. Amaloboozi gammwe, text messages na buli kimu. Kubanga ate kino mukikozesezza fujjo. Lwaki? Temugambwako, teri abatuuza, teri ayogera nammwe. Mukubanga muli banene nnyo. Temugambwako. Naye kino gwampuliriza aliyo ng'oli musumba wa Mutundwe, ogenda kukimanya nti gw'okikola. Omu, babiri, basatu. Mugenda kukimanya nti gwakikola. Nolwekyo kyusa. Nze nja kutegeera nti okyusizza. ABCD, omu, babiri, basatu. Nja kutegeera nti okyusizza. Era bwe nategeera nti okyusizza nange ngenda kukyusa. Kubanga every detail ey'emirimu gyo, every detail ey'obulamu bwo n'obuweereza bwo manyi. Mostly ministry. Kubanga mu protectinga nnyo amannya gammwe mu ministry. Bano bo ne mubaleka ne babonaabona. Bano ne mubaleka ne babonaabona. Mwe ne musigala nga mweyagala. Lwaki temunzikiriza? Ne mbasiibula. Siri bulungi, siri musanyufu. Kubanga singa owulira amaloboozi gano n'amannya g'abasumba bano n'ogawuliriza n'obalaba ne ku bituuti nga babuulira n'owulira ne bye bali mu kwogera eno aside, ngenda kubasaba
ngenda kubasaba Mutundwe manyi video zino muziraba bulungi nnyo bwe muva nga mugamba mubiri gwa Kristo baguyiganya Nicholas alwanisa mubiri gwa Kristo era atuwalana atuyiganya atuwalana era alina obujja atuwalana lune lufuuka oluyimba nilufuuka oluyimba naye ebintu nga bino nandisanyuse nnyo okulaba abasumba tugambe muli mu kibuga basumba mu kifo ky'okukola obubondobondo obuli eyo sonyiwa mu kifo ky'okukola obubondobondo eyo obubondobondo mulina obubondobondo bwe mukola simanya basumba b'omu Kawempe obumu bw'omu Kawempe simanya basumba b'omuwa simanya basumba b'obuwa mwekolemu omulimu mufunemu mumwe kanso mufunemu mumwe komiti ekola ku nsonga ezifaanaganako bwe ziti kubanga mwebali omwo mu makanisa bayitirivu nnyo abooluganda bateekateeka oluganda abeerawo ng'alina amaka ga mirundi egyo ga mirundi ebiri amaka ga mirundi ebiri musumba alina amaka ga mirundi egyo mirundi ebiri ninga teri omuntu n'omu agenda kufuna bwenkanya tena wagenda kuddukira so singa muba ne kanso efaanaganako bwetyo mutuula wansi kese zinga zino ne ziba nga zikolwako naye nze mbuuza ekibuuzo tetugenda beerawo tutya ebintu ebifaanaganako bwe biti nga bigenda mu maaso kale tekituuse ku ggwe oli bulungi nnyo gwe oli fine tekikutuuseeko kirungi oseke kirungi osanyuke tekikutuuseeko tekina wekiyinza nakukulumira kubanga tekikukwatako tekikukwatako kiti embalaba eri ku nnyindo yange bwe nnuma ebeeruma ggwe isaawo tosuulanga mu kiryo kyange isaawo twala mutwale temusuula mu kiryo kyange it's okay it's fine luliba lutya nga kituuse ku ggwe oba nga kituuse ku mulwanaawo oba nga kituuse ku omu ku sister wo a prominent pastor in town oba omuweereza ina nabbi yenna amutuusiza ku kintu ekifaanaganako bwe kityo n'owulira omukazi ng'akaaba on a phone recording omukazi n'akaaba phone recording njirina wano I have everything here kugaye buli kimu nkirina wano everything buli kimu nkirina wano nkirina mukazi n'akaaba n'owulira omuntu nga kaaba ku ssimu naye nga senkulu aluma ejjiiko okaba biki n'ebyo gwe akasooka okaba biki ebyo tonkabirirako oli mwana muto bw'oba wamanya lwaki tuwalugyamu ng'obudde bukyali n'ojula omutunulira buti n'ojula omukwata bw'oti muggyemu omumiro ojula omukwata bw'oti mumulaba ali ku kituuti ali mu kubuulira enjiri Mukama yeebazibwe bane mbalamusizaako nnyo kwira Yesu mu ngalo ez'amaanyi haleluya mubazaddemu abaana ate waliwo n'akakodyo akalala ke nategedde obuweereza buli awo bwo bulina orphanage kitwale orphanage bulina orphanage erabirira abaana babayita bamulekwa kubanga kati ffe twayiga mu kanisa z'abalokole nti buli orphanage yonna buli wabeera abaana abalabirirwa abo twabatuma bamulekwa maama we ne taata we abajja ali abo bamulekwa
bali abakuumirawo abaana bali awo babakuumirawo naye mu bo mulimu abo abaweereza bali ku pastoral team kamba bali abakola ka society kaabwe ababekolamu bati omulimu bakola ka society kaabwe. Sente zisomesa abaana tezivanga mu nsawo yaabwe, zo ziviira ddala ate mu ndiga, ziviira ddala eno mu kibiina, kubanga ekibiina ziviira ddala n'abawa obuyambi abalabirira abaana bamulekwa enfuuzi. Abaana ne bakula nga mubatuuma nfuuzi, abaana ne bakula nga mubatuuma bamulekwa, bali awo batudde awo. Naye nga mwaba batudde mu mulimu owuwo omulaba bw'oti, omulaba bw'oti wagamba maama we mumpa omwana nze nja kumulabirira, bw'omukwata toyagala muteeka waka bategere nti musumba yazaala omwana omulala bali kiki okologera omuteeka mu baana ba nfuuzi, bali wali batudde bali wali batudde. Abaana abalabirirwa ab'enfuuzi mulimu abaana b'omusumba bali wali n'abaana ba assistant we ayinamu omu, y'omusumba ayinamu babiri, n'omulala ali awo amuddirira avuga omusumba mu mmotoka n'ayinamu omwana. Kiringa nga bapatiri bafaaza ebisulo byebakola by'abaana abalabirirwa bayinamu abaana baabwe. Kakati ffenaffe tulina emize egyo abaweereza ensi ebintu byemukola ebiseera ebisinga bino mutulabirira abaana bamulekwa. Omwana najja, mama we najja ne bamugamba nti gwe bwe banajjanga yogera nti you are just a guardian, n'omwana naye nabamuteeka mu kintu ne babateeka awo, just a guardian. Mukama yebazibwe nnyo. Maliriza Mutundwe Pastors. Negwe oba ontunulira mu maaso oyinza olowooza nti era tebaba kuŋŋamba nti reserve the names. In fact tebandagire nakujja balisigana kubyogera bino nimpulidde nga tekyebeereka ninga kanjogere wanaabeerawo enkyukakyuka nja kumanya kubanga bagenda kubiraba. Mutundwe yonna abasumba bali waggulu teri atalaba vidiyo zino tebakulimba, n'abasumba bamu abaweereza abamu baziraba. Kasita mbateekako Mutundwe, kasita mbataginga Mutundwe, teeka yagalagala. Ne mwekolemu omulimu ng'abasumba b'e Mutundwe, mutambule mu basumba bammwe mubagambe ndi banange kiki kino ekigenda mu maaso. Ani ku mmwe ayina ezo naye nga bajja awo Mutundwe ne babuulira enjiri ku kituuti, babuulira enjiri. N'omusumba oyo bamuwe ekituuti n'abuulira enjiri, omwana waawo waka. N'olwekyo omusumba Tom Mugerwa, Mukama ng'akyakuwadde obulamu, baako ebintu byotereeza mu mbeera emu oba endala nga kiwundu tekinnasamba ddagala, otherwise twandisigaza ekintu ekigenda obeera ate ekizibu mu maaso eyo. Kakuba kati gamaka ga Lwanga gaafa, ago go twagasiibula ne tukkiriza mwawangula gaafa, naye ng'omukyala agalimu agakutudde. Mukwano gwa maaza bulungi nnyo, buli kimu maaza akimanyi bulungi nnyo, teri kyatamanyi kitagenda maaso, buli kimu akimanyi. Naye ng'oluko olusimba amaka ng'afaanaganako nga bwe gati okumenyeka, maaza abimanyi byonna, byonna abimanyi. Lwaki temunzikiriza nimbasiibula? Nze Nicholas mweraba, nsigala njogera bwe nti ebigambo byange bino bw'oba owuliranga bino bye njogedde bikulumye nnyo, tebiriko obukakafu. Yes, kwata musuululu ogende mu kooti musamoninge kooti embite, nja kusanyuka. Kama bankumire mweraba. Ebireka bisirike abana bo bawummule, Jacobi ebireka bisirike abana bo bawummule, ebireka bisirike bakoye abana bo bawummule, watase buyaga ebireka bisirike tukuyita Yesu abana bo bawummule. Mako minya 35 awo ku lunaku olwo
bwe bwali buwungedde n'abagamba nti tuwunguke tutuuke emitala w'eri. bwe baleka ekibiina ne bamutwalira mu lyato nga bwe yali era n'amaato amalala gaali naye. awo omuyaga omungi ne gujja, amayengo gayiika mu lyato, eryato lyali ligenda kujjula. 38 ye yennyini yali yeebase mu kiwenda ku kigugu. ne bamuzuukusa ne bamugamba nti omuyigirizwa, tofaayo nga tufa. 39 n'asuukuka n'abogolera omuyaga n'abagamba ennyanja nti sirika, teeka. omuyaga ne gukakkana ne guteeka. olwana n'abagamba nti kiki ekibatiisa, temunnaba kukkiriza. 40 ne batya entiisa ennene ne bagambagana nti kale ono y'ani, kubanga omuyaga n'ennyanja bimuwulira. teri kitamuwulira bw'ayogera, teri kyatasirisa Yesu bw'ayogera. embeera y'olwaleero edasirika, anataba amanja agabadde obulamu bwo gasirika. gezigezi lwa Sataani olwaleero alulinye ku ffete, onaawumula, onaawumula. nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. 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 abaana bo taata betaaga kiwummulo, nsabye ebireka bisike. nsabye Yesu, bakoye byenseero bibabuzise mirembe, baagala taata wo bawummuze emitima. Yesu wange yegwe kiwummulo, Katonda waffe, taata wange sirisa buli mbeera. nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. amabanja n'obwavu bivuze nnyo taata, abaana bo taata basanyuse munnange. nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. waliwo be bagoba mu mayumba, taata wange basimbire bawummule. nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. abaana baabwe tebasoma, taata wange sirisa embeera. nsabye Yesu, nsabye ebireka bisike. era mu Mako 10 olunyirwana mu 6 Bayibuli eyogera ku musajja Batulimaayo eyali mutabani wa Timaayo omusabi, eyali omusibe w'amaaso, eyali atudde ku mabbali g'ekkubo. awo bwe yawulira nga Yesu Omunnasaaleesi ye wuuyo, n'atanula okwogera waggulu n'okugamba nti, omwana wa Dawudi onsaasire. bangi ne bamuboggolera okusirika, naye yeeyongera nnyo okwogera
awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bamuyita omusibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Ataano mu lumu Yesu n'amuddamu n'amugamba nti oyagala nkukole ntya? Omusibe w'amaaso n'addamu nti njagala kusimula.